Mwami Bebe Cool ekimuneewonyesaako kiri kimu nti tandabikira kuba mugezi bwe mutunuulira. Bebe Cool takulabikira kuba mugezi bwe mutunuulira tandabikira kuba mugezi. Ng'omuntu wamwali eyo mu bazungu mbu anoonya buyambi boloza buyinza okufuna obuyambi nga tutunze ensi yo. Tosobola kufuna buyambi nga tutunze ensi yo. Otunda amafuta oyagala kuwaayo ebyenfuna byaffe olw'okubanga baakuyamba okuggyako omukulembeze olw'okuba nti ogamba nti oyagala kulembera mbusimanyi ensi bagikulembera bubi. Dinda omukisa gwe gunaki gukolerere mu ngeri naye nga towadde bazungu ensi yaffe. Abasajja abo si bantu balungi. Ensi ya Afrika yonna ate bannayika mbagambe munoonyereze TikTok yatuyamba nnyo. Eriko information nyingi nnyo. Just munoonye bugambo bwa luzungu muyinza n'okubifuna mu Luganda oba babivuunula ku TikTok simanyi. Gwe naalirooza nti yalibadde ayogera nga Moses Sali. Naye akyalemeddeyo mu bwa Bebe Cool, taaga ya Bebe Cool. Ate agyambalira ddala najja mu nsonga ezitali za Bebe Cool. Mwami Bebe Cool yalibadde ali exposed. Lwaki nti mwana wa minisita. Ate minisita omunene ayakulira Uganda ono ayaweereza Uganda obulungi. Mwami Jaberi Bidandi Sali yaweereza Uganda bulungi. Sinamuwulira nnyamu yinako buzibu. Nolekyo one mwami Bebe Cool yalibadde akola bino wammanga nti tosobola kuddira buli woba oyogera ku politics ng'oyogera ku muntu omu. Ng'oyogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja babi nnyo level kyoyogeddeko abazungu. Ffenna twalikkiriza nti abazungu nga tukyali mu matwale baatuyisa bubi goge mazima. Era kyali kirungi okufuna obwetowaze. Era nange sikiriza mbazungu. Era nzikiriza okuba tusobola okwebeezaawo. Ne katwebuuze gavumenti ya Mwami Museveni olwaleero bw'ogijjako obuyambi bw'abazungu esobola okubaawo. Kubanga nze bwe mba njogera saagala kulumba saagagenda ku famire ye. Nze njagala ku ate sina kulumba ye. Nze njagala kugenda ku content byayogedde byennyini. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Toyanzizza nnyo toyanzeege gwatulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Geoffrey Mayanja yenze ndine Innocent Tegusuulwa gwe ndi naye essaawa zino tuzze tuwayemuko ku mboozi ssebo mwami Innocent Tegusuulwa nsanyusa okulaba. Ssebo nange nsanyusa okulaba n'okwebaza bannayuganda ababeera naffe buli watubeera wano. Ssebo mbeebaliza ddala okuba nti batuwa obudde bwabwe so okuba nga tutambulira wamu. Nga bw'obiraba sayidi eyo bintu bitambula nga bwembiraba bw'obiraba. Bwana Mayanja omuntu aba yeewunza bwewunza. Ne ffenna tulaba ebintu bye bimu tebakulimba. Ne enjawulo ebeera mu reaction. Nti odasobola okusalawo nga bannaffe abayisiramu bwe bagamba nti ebintu biri bisatu.
ekintu bwe kibeerawo kikwatira omukono gwo kijjewo ekyo mukono gwo nyina mukwano gwange yabadde aŋŋamba Faridi Mpaji nti omukono gwo kitegeeza mu ngeri mu busobozi bwonna oba trakita oba kireeta amaanyi okijjewo kibayita omukono gwo bwe kikulema okukijjawo kyogereko kyogereko sala amagezi gonna okukikola olabe ng'okyogerako olabe ng'okyogerako kati ekyokusatu ndowooza neerabiddemuko ekyokusatu kiri nti bwe kikulema oba kiveeko bwe kikulema kite kuba kiba kiganye omanye nti kati kambeere nakyo nga bwe nosanga ejjejjedde ne mukubo nga tosobola disitula lijjawo kati ate noosulaawo osala amagezi n'oddayo n'oyita eri oba n'oli walampa n'ogweri oba n'okubaawo oba tosobola lijjawo kati ebyo byonna bye twogerako ze reaction kibayita reaction nti tulaba ebintu byebimu ne tureactinga bulala abalala batendekebwa kulaba bulala nga ye amaaso ge tegalaba mazima abantu batendekebwa kuwulira byayagala kuwulira ate basinga obungi mwami Mayanja omuntu abantu basesa kyeyagala okuwulira kyawulira gwe ne bw'oyogera otya tasobola kukuwuliriza oli bw'ajja n'agamba mpaayo omutwalo ne bw'omunyumiza biki nzirina ndize kigenda okukola zigenda kukola yalize ekigambo kimu omutwalo guguno tayagala kuwulira birala biri batabiwulira infati gyoyogera okubimunyogera kumunyiiza yaba agamba nti atuuka tubangamba nange mpisa embizibu yobumugamba nti ebyo nabyogera naye agenda kuwa byonna byogera naye gyamalira nikangukuwe kamale gakukuwa naye ebizibu byempitamu naawe kasita obyowulidde kati bw'obyogera byonna n'omugamba n'olwekyo sirinaawo kati lwaki wedde amalira ebiseera yalingambye kimu nti sirina yes kati nekitaga ekintu kimu nti gwe byobadde omugamba byoyitamu tebimukwatako tayagala nabiwulira ye kiyakimyewo kyekyo kyayagala kyekyo muwo omutwalo oba gwosendawo oba wavaawo ofa oba omutwalo gwenyini gwa ddagala singa tolimira ekiro gwafa ebyo si nsonga gyali ye kyayagala ye muwo omutwalo ye agende kati ebirala gwe sorting era okulaga bwoti ng'okwakamala okugumuwa nokusibula bolo butakusibula akukunyakulako bunyakuzi bwati n'atambula n'agenda tebuddamu kuwuliziganya butakwebaza ate n'ekirala aba n'obusungu bungi gwe gy'obagezese Mayanja tosekani ate obusungu buvaawa anti kakati gwe gy'obeereko n'omuntu ajja agambe mama yanje olinamu emitwalo 5 gimpe ayogere ebintu bye ogambye nti omutwalo gwokka tewali buzibu gwe oli munnange okwate mu kisawe ng'olinayo bando otekewo ono bando 6 omugireko kamu kamuwe tagenda kwebaza agenda kuvawo nga manyivu ku sente zonna nampaaka 5 naye nga ye yakusabye 5 niye obwongo bumugamba nti engeri gy'olina nnyingi nga tezakyeyonoonere anti ye obwongo buba mugamba oba bazibba wa ffe gye tazibba babbi bubbi yetakkiriza nti okola kati alabanga ez'ekinyumo kati since alabanga ez'ekinyumo then kwata omuwe botamuwanyiika kati be bantu olina bamanya kati goloza katona talina simu talina mobile money talina gondi simu talina simu yakyama katonda agirina ani agirina gweri agiwaddeko yekenyini yabavaako bamutawanya tatawana kale tweyanziza nnyo tweyanzeege tulina ensonga zitwagala okutunulirako wano kansikamala okuzanya katambi kano kazanyire bannayuganda nawe kennyini okeewulireko then tusimbulire awo ebibuuzo tandikira awo buyinza okufuna obuyambi nga tutunze ensi yo tosobola kufuna buyambi nga tutunze ensi yo otunda amafuta oyagala kuwaayo ebyenfuna byaffe olwokubanga bakuyamba okugjako omukulembeze olwokuba nti ogamba nti oyagala kukulembera mbusimanyi ensi bagikulembera bubi dinda omukisa gwe gunaki gukolerere mu ngeri naye nga towadde bazungu ensi yaffe abasajja abo si bantu balungi ensi yafrika yonna ate banaeka mbagambe munoonyereze tiktok yatuyamba nnyo eriko information nyingi nnyo
just munoonye bugambo bwa luzungu muyinza n'okubifuna mu Luganda baba bivunula ku TikTok simanyi. Kakati ebyo bigambo bya Bebe Cool yabadde abyolekeza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agamba nti gyali bazungu basisinkana mbu ayagala kutunda ggwanga Uganda, mbu abaguze yogedde ku mafuta yogedde bane ku golodi, mbu kakati bo walyoke bajje batataganye ensi eno Uganda byabadde agezaako okwogera. Ekibuzo kyange bwe kiva nti mu myaka gy'ekinaana mu lutalo olwaleeta mwami Museveni ku bukulembeze bwa Uganda, kubanga okusinziira saaliwo n'okusinziira ku byafaayo biraga nti yafuna obuwagizi n'obuyambi okuva mu mawanga g'abazungu, era mu kutambula ennyo ne mu Buwalabu yatuuka ewa mwami Gaddafi, era yamuyamba nnyo okulaba nga olutalo luno aluwangula. Ebiseera ebyo mwami Museveni yawaayo ki okuwangula olutalo olwo okutaliga okufuga eggwanga lya Uganda? Yawaayo ki? Ati Uganda kyeyali erina ebiseera ebyo. Okay, niyanzira ekisooka ebibuzo byobuuziza byali badde birungi mukulu Sali ye mwami Sali Moses Bebe Cool mwami Sali Moses byali badde byebuuzo ebyomubuuzibwa naye olwokuba tali wano kangezeeko okwebuuza ebibuuzo n'ebimu bimuddiremu ngezeeko okumulaga mu perspective entuufu. Kyeyogerako ndowooza kye kinene kibayita Protection of Sovereignty Bill ya 2026. Bw'abyogera byenfunamu. Mwami Bebe Cool yali badde ali exposed. Lwaki nti mwana wa minister. Ate minister omunene ayakulira Uganda ono ayaweereza Uganda obulungi. Mwami Jaberi Bidandisali yaweereza Uganda bulungi. Sinnamuwulira nnyamu yinako buzibu. Wadde tutwali bato ne oba obisoma. Yali minister mu capacities nyingi, yaliko mu local government, yesimbawo ne kuba president. Ayina ne political party. But the way Mwami Bidandisali owekitiibwa yasavinga mu governments nyingi. Y'omu ku ba politicians abagundiivu. Bali abadde bakintu musoke kirudda kividinda abo bwe batyo. Nolwekyo mwami Bebe Cool okulira mu family engeyo nali badde ndoza nti yali badde mo exposed okusinga fa bakulya mu kiyayi. Twanze nakulira mu kiyayi. Kati saina proximity okusemberera abantu abali mboyinza okumanya ebintu government etambula batya. Saina sali privy nti nsobola okumanya information eyamba eri ku level eyo. Mwami Sali Moses, mwami Bebe Cool awe mwewunyiza nti bingi nti yakulira mu family ya enene bweti ya omuntu ow'amaanyi. Kuba mwami Bidandisali y'omu ku basajja ab'amaanyi mu Uganda mu political history tosobola mujjamu. Y'omu ku basajja ab'amaanyi. Nali badde musuubira nti ebintu abiraba bulala. Nolwekyo one mwami Bebe Cool yali badde akola bino wammanga nti tosobola kuddira buli woboyogera ku politics ng'oyogera ku muntu omu ng'oyogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gw'oyogerako yekka kubanga bajogeddeko eno bill babadde bangi nakati bakyagyogerako ebadde yogerwako mu ngeri ez'enjawulo era nga ne biboogerako bye batakkaanya nabyo babisongamu ne babijjamu. Now one mwami Bebe Cool ekimuneewunyisaako kiri kimu nti tandabikira kuba mugezi bwe mutunuulira. Bebe Cool takulabikira kuba mugezi. Bwe mutunuulira tandabikira kuba mugezi. Naye ayinza okuba mugezi. Nenze tandabikira kuba mugezi. N'ekyo ayinza okuba nga mugezi naye nga nze tandabikira bw'atyo. Naye yali badde tayogera mu generalities. Agambye nti baagala kuggyako gavumenti. Ku level kwali mbadde musuubiro gamba nti Honorable Kyagulanyi yayogera kino na kino na kino na kino. Ye level kwe musuubira. Yes. Era kino kitegeeza kino. Yali mu lukiiko luno n'ayogera kino na kino na kino. Abasajja babi nnyo. Ye level kyoyogeddeko abazungu. Ffenna twalikiriza nti abazungu nga tukyali matwali batuyisa bubi goge mazima era kyali kirungi okufuna obwetowaze era nange sikiriza mbazungu
era nzikiriza okuba tusobola okwebeezaawo ne katwebuuze gavumenti ya Mwami Museveni olwaleero bw'ogijjako obuyambi bw'abazungu esobola okubaawo bw'ogijjako obuyambi bw'abazungu esobola okubaawo nga tefunye buyambi bw'abazungu bajeti yaffe tusobola gyebeezesaawo tusobola okukola ebintu olwaleero nga talina buyambi bw'abazungu kuba ffenna kye twagala kwebeezesaawo nga bw'olaba omuntu omwana bw'asajja kula alina okuba ng'akola ki yebeezaawo kyembooza nti tusobola okwebeezaawo nga tetulina buwagizi bw'abazungu olwaleero okukuddamu ekibuuzo ekyo kiri nti nedda tetusobola kati nayogera ku biiru yenyini gy'abadde ayogerako biiru ebadde eyogeddwako abantu bangi naye nga bangi kibadde boogerako ze zino kamuyamba omukulu ebyo bye boogeddwako abasinga bali ku foreign funding ne bagamba nti NGO zonna baziyingiridde NGO zonna baziyingiridde ne baziremesa obuyambi bwe zibadde zifuna ne babateekako n'envumbo okay mu biiru eyo yennyini mwalimu ekigamba nti miliyoni 4 kasita oziweza olina okgenda gavumenti ekukkiriza ogitegeeze singa ziba zikuweerezeddwa okuva ebweru nga ziri miliyoni 4 ate mwaka mulamba mwaka mulamba kyogamba mukulu bebikulu tainaayo bantu sente zajja wabweru omwaka ne guyitako ng'afunyenga miliyoni 4 Ministry of Internal Affairs yaleeta etteeka eryo ng'okusingeta gyetinze NGO ne amasinzizo ekereziya ne institutions n'abantu kinnoomu abafuna obuyambi okuva wabweru kuba tujjukira bulungi nnyo father waffe Bwe Masaka father anyengalize bannange Bwe Masaka gwe bakwata awunamala kaseera mu nkomyo gavumenti ng'egamba mbu yafuna ssente zitali mu mateeka naye nga taba mubagamba nti bamusiba lwa byabufuzi kati oluvannyuma nti bw'oba olina okufuna ssente zonna olina okuregisteringa ga foreign agent olina okuregisteringa ga foreign agent era ng'ekibonerezo singa bakwata ng'ebintu bikulemye okunnyonnyola emyaka 20 mu nkomyo amateeka agafuga Uganda okuba nti eri sovereign esajja kudde yeefaako weegali ne tulabye ebintu bingi byesaawulira mwami Sali bebikulu ng'avaayo okulwanyisa mu ngeri etegeerekeka nga si byaffe ebiraga obufiirika ebiraga obunnauganda nga etteeka ly'ebisiyaga eyo si nono yaffe wano si culture yaffe saamuwulira ng'avaayo nnyo okukirwanyisa oba okukyogerako n'amaanyi ge netteeka bwe lyajja olwaleero nti ezo enkola z'abazungu si zaffe era bibadde bibeerawo nti babikoze simuwulira bw'abyogerako si bakola ki bw'abyogerako siwulira bw'ayogera ku music okweyambisibwa ennyo okuteekamu AI n'ebirala ne bava ku ntongooli eyaffe yennyini oba embuutu music waabwe yonna laagire wa kizungu oyo mukulu alina ennyimba nnyingi ez'oluzungu lwakuba nsimanyi bya music ninali nziwuliddeko bebikulu ng'azinanga za luzungu ez'abantu bayita ababye ennyo n'ayimba mu lulimi lwabwe naye oluyimba lwe bayita love you every day n'endala ziina za luzungu bayita ababye okubafiirako kubanga alina gw'asojja siwulirangako ng'agamba nti nedda sigenda kuyimba na lulimi lwabwe sigenda kuyimbira lulimi lwabwe kubanga babi nnyo kati ye kennyini atulaze ekifaananyi etteeka nga lino litajetingaani akitujjiddeyo bulungi mukyala we abaana be bonna bazaazaala abazaalya mu Amerika agira banata okuzaala mukazi n'alinnya nnyo nagana n'azaala kati bwe kibanga bwe kiti bwe kiri wano kyogamba abazungu tebanne bakujja bajjajjaffe tebaazaalanga baazaalanga tetulina wano be bayita bamulerwa tebazaaza baana lwaki ate ye famire ye bwamala agitwala eri famire yazaale kubanga nze bwe mba njogera saagala kulumba saagala genda ku famire ye nze njagala ku ate sina kulumba ye nze njagala genda ku content byayogedde byennyini byenjagala okumwanukula era yali badde tagendayo kubanga nawana amalwaliro weegali nekyo emyaka 10 egyo kiri kati impact eri nti banno balumba NGO okusingira ddala ne human rights okubateekako envumbo nga envumbo gye bateeka ku mawulire amawulire okubeera censored nti buli kyoyogera kyonna kirina kubanga bakkaanya nakyo
bwe bati bakanya nakyo then oba weeretedde obuzibu obunene era nga enemalirawo ddala space ya civic space ey'abantu okusobola okuba nga boogera awatali kutiisa n'akatono era nga ssente zino okusingira ddala zigenda mu byanjigiriza zigenda mu byabulamu zigenda mu bya ddiini kati balozi bataddeko amaanyi ago n'ekisesa nti okimanyi nti omuntu wo singa abeera bwera olwaleero ng'agenda kuweereza ssente etteeka eryo likitwala nti alinganga foreigner nti si munnauganda oyo azikuweereza okuva ebweru okuva ebweru atwalibwa nti si munaye mu status eyo atwalibwa nga foreign agent wadde munnauganda kyentegeeza nsinga gwe ogenda wabweru n'osala nti tegusula ogenda kumpeereza ssente miliyoni 4 kiba kitegeeza nti oba oyina ogenda okwewandiisa kintunulira bikutulyanga mugwira mbanga mugwira ne bwe mba nagenze wiiki emu emabega kubanga oyagala kutabangula ggwanga nolwekyo okusinziira ebigenda maaso ndoza omukulu etteeka teyalisomye bulungi kulyetegereza ekirala n'aliteeka ku muntu omu ffe kyetugamba nti ebikolebwa gavumenti naddala eyakuno bingi ebiraga nti n'abazungu tutambulira wamu ffenna tukimanyi nti twetaaga obwetuwaze okuba nti twekolera ebintu byaffe neera ffenna tukimanyi nti tetunnatuukayo gavumenti yesinga n'okukimanya yesinga okufunayo amabanja yesinga okusabayo obuyambi obw'engeri zonna nekyo nti mwami Sali kyendowooza mwami Sali Baby Cool ye Moses Sali kati wano mbadde njogera kwani ndowooza mbadde njogera ku Baby Cool gwe naalirooza nti yalibadde ayogera nga Moses Sali naye akyalemeddeyo bwa Baby Cool taaga ya Baby Cool ate ajambalira ddala najja mu nsonga ezitali za Baby Cool kati wano oluusi twekanga tumuguddemu watosobola kumwebeera weesanga omuguddemu n'ogamba alabika Moses Sali kati yayogera ogenda okuzuula nga te Baby Cool nga yaaliwo kati n'ofuna obuzibu ye kyeyalibadde atuyamba nti ensonga ezitegeerekeka mwami Baby Cool ensonga ezitegeerekeka yalibadde azingiramu nga Moses Sali bw'abeera mu byabweri n'ayogera nga Baby Cool kuba ffe tetubaayo abamu ffe abamu tetubeera nnyo mu bikaali naki eyo ne bw'aba zeeno ate ebintu alina okuba nga abiraba kuba tosobola kuba ng'oyogera ogeneralizinga nga totuyamba kutuwa example ogamba onayagala kutabula ggwanga ayagala kukola kino ayagala kukola naye ng'otuwa birowoozo byo ku level ya Moses Sali yalibadde asingakaawo ng'agamba kino nkirowoozo lwa kino na kino kuba ye kennyini agambye nti abuusabuusa era abuuza kibuuzo nti eriyasobola okusaba obuyambi nga eriyasobola okusaba obuyambi wabweru nga tatabangula ggwanga kibuuzo abadde akibuuza nate tekizzeemu kuba mbadde musuubira okugamba nti nedda yakoze kino na kino na kino na kino bitabangula kadibeeti neetandikira awo n'ekibuuzo akibuuza ate takiddamu kubanga kiri mbadde ndowooza Baby Cool yakibuuzizza kati nga ndowooza wano Sali Moses agenda kiddamu akinnyonnyole kati bwe ndabye nga yakyali omu Baby Cool yali eno kati kubanga agamanya Baby Cool gabe stage name yekola ssente ya music tukwatagana kati ku mu music bw'abeera nga Baby Cool twali tumuganyeko okweyambula esaati tazeyambula bulijjo tomulaba bulungi nnyo twali tumuganyeko okulinnya ku mmeeza azeyamba alinnya ku mmeeza twali tumugambyeko okwogera nga bw'ayagala tewali yali amuganye naye tuba tumanyi nti oyo Baby Cool naye nga tulowooza bw'anaava wali ajja kujja abeere Moses Sali ayogere ebitegereka nga talinnya ku mmeeza tayogerera waggulu ayambadde bulungi tawaayiriza tayogera bibuuzo tabyebuuza nga ate tabiddamu kati gwe mbadde ndowooza naye kati ndowooza kyani gye nfunyemu abadde Baby Cool kati Baby Cool mbasaagala kumuddamu Baby Cool mbasaagala kumuddamu mba njagala kwogerera na Moses Sali then debate eryoka ebeera oti okusobola kugenda mu maaso
so Okay. Buyambi kiddala gwe boyinza okulowoozaako obuyinza okuba nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yeetaaga mu mawanga g'abazungu. obuyambi anti yali tuyambye n'abo tubuulira mirundi egisinga Bebe Cool yali tuyambye n'atubuulira ne Bebe Cool tasobola kuddamu anti ebyo tabisobola naye osanga Moses Sali asobola ni obuyambi yali badde abwogera nti yasabye obuyambi buno na buno. Kubanga emirundi egisinga era abazungu batufandinga mu bintu bingi. Batufandinga mu bintu bingi. Ebyobulamu, amazzi, enguudo, ebyenjigiriza, security, buli kimu kyonna abazungu batuyamba mu bintu bingi. Naye kyamanyidde ddala obulungi. Kati ye kyayogera kinyi yali badde atuyamba okukitubuulira. Nti obuyambi ono bwasabayo bwe buno bwayagala olowooza nti agenda kutabangula eggwanga. Nabwe nitumanya. Naye sinsa abusirikidde ndasitula musango olulala ng'ate Moses Sali kusanga asobola otubuulira. Okay, kale ensonga zeezo kitalo nnyo nnyini ddala abana NUP okufiirwa Honorable Helen Nakimuli amawulire gazze bubi era ssebo nkulisaayo mu kuziika n'enteekateeka zonna nga bwe zaabadde side eyo n'ebingi ebyatambudde of course mu ebyo ebyabaddewo mwe mwabadde abamu ku bana NUP kangambe abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti twetaaga eddwaliro litwalipoota tumanye Helen yafudde atya kubanga era nga bwe bibeera bulijjo kubanga nange bwe mana omuntu wange n'agenda mu ddwaliro n'afiirayo mba nesobola balina okunnyonnyola okukola alipoota okumanya yafudde ate tekikola ku banene bokka wabula n'omuntu omutono yenna atutte omuntu omuddwaliro bwona okuteekeddwa okumanya abasawo baba balina okunnyonnyola okumanya butya bwe yafudde. Naye era kankusenyera katambi kano nako tukawulire bulungi akamunyagwa nga bagambwe taata yasabyeko ripooti otunuulire ababadde basaba ripooti Honorable Zaake n'abalala ne bafuuti soldiers badde basaba ripooti nga bagambwe taata yasabyeko ripooti walabye wa family asaba ripooti saga nkunjakuuza ekibuuzo ekyokubiri mulago we yakoze postmortem yasuddenega muzeeyi eri ku ddwaliro egenze eri ku ddwaliro gye maaso tokola ki omwana gye yafiiridde mugende eri babagambe abasawo bakuba ebirayiro ebyobutaabya by'abaklayantisi baabwe neera Castro neddwaliro bamanyi naye nsuubira bayise famire ne baginnyonnyola kyekyabaddewo yes neera ripooti eno tetugenda gifulumya neera okuwa ripooti eyo gye basaba bano Honorable Zaake mwina genda mu kooti mufune court order Dr. Castro bajja kuvayo ne ripooti mukwate ku mitwe kati waliwo gye tuyita the two cardinal laws yabadde agenze mu birala naye ekinyusi bwe kiri nti abakulembeze ba NUP babadde tebalina buvunaanyizibwa oba badde tebeetagisa kusaba alipoota ku muntu waabwe memba waabwe kubanga Mwami Munyagwa yalinga kyalaga nti oba olyabbo badde tebagwanidde kusaba alipoota kugisaba basawo nti oba oli awo abazadde badde balina simanyi bwe mbanga mutegedde bubi nasonyiibwa naye nze okusinziira nga ku nze ndowooza nga bwe mutegedde nga nti bano badde tebana kusaba alipoota badde tebavunaanyizibwa kugisaba wabula famire yadde n'okugisaba kubanga kakati nga bw'owulidde mwe abakulembeze temumadde temuna kusaba alipoota kakati ngenda kugenda bwenti bwana Mayanja bw'oba owuliriza Honorable Munyagwa ayogedde nti bamemba abanopo Honorable Zaake ne Honorable ayogedde kuba Honorable babiri badde basaba report ndowooza gamba ne Uganda erinakirizibwa okusaba report then nagenda maaso n'agamba nti bayinza okuba bagiwadde nga bagiwadde famire ekiraga nti report baagi naye babekako wali nalaba speaker wa parliament Triple A Anita Among iyo kusatu igwayo letia Anita Among ngagamba nti nabo bali baagala kubaya kyavudde kochi
omubaka wa Uganda okufa. Mama Yanja wano mu Uganda weka wenda bembeera ng'oli bw'asaba report n'okuteeka ku nninga abasawo bannyonnyole wano bakitwala nti kiri political. Semmawanga amalala kya bulijjo kyangu nnyo omuntu okulagajjala. Mu ntegeera yaffe ffe abamu abatali basawo bw'owulira nti simple surgery n'owulira nti era omuntu yagenze yeevuga simple surgery okitwala nti tewaali badde nnyo kweraliikirira. Ekirala tetunnamanya kiki ennyini kyavaako okufa. Eddwaliro libadde linnyonnyola bino naye nga tusuubira okuba nti report. Nalaba minisita mu parliament mukulu Chris bali omu nsi ng'agamba nti akwataganye n'abakugu b'emulago badokita n'abakugu simanyi biki nga seti ziringa 3 ez'abakugu badokita bagende banoonyereze ki ekyavuddeko ki okufa kw'omubaka. Kino kye tutegeeza ekintu kimu kireme kuddamu kubeerawo. Olaba Munnayuganda ali ku level bwa MOP nga yeesobola asobola okufa bw'atyo. Omuntu ali mu ddwaliro nga Alexandria asobola okufa ku simple surgery. Ate olwo clinics obwaffe obuli e Namasuba obuli e Bwayise obuli e Bweyogerere kyekiriyo. Ye point yaffe. Actually point eno tuleme giteeka nnyo bantu kulowooza nnyo nti olwokuba bano bakala bwete bali bakala bwete. Point eri nti buzibu ki obwaliwo. Tukoze tutya obuzibu obwo butaddamu kukola ki? Butaddamu kubeerawo. Kubanga tulidde nga twogera Bwana Mayanja nti health care erudde nga eyogerwako. Ng'era kye tugyogerako kiri kintu kimu etereere. N'omugenzi Mukama Mulamuzi Ekisa yegyogerako mirundi mingi. Nga kye twogerako nti omuntu bw'aba afunye obulwadde nga bw'amaanyi asobola okuba nga ajjanjabibwa mu Uganda. Okimanyi nti Mama Yanja nti Amin bamujjanjabirako e Mulago nga president Obote bamujjanjabirako e Mulago n'abakungu abala bonna babajjanjabirako e Mulago. Kye twagala ekyo naffe Uganda nti Mulago ntegeeza quotation ntegeeza obujjanjabi bwa Uganda. Naffe tulabe ku bantu nga bava mawanga amalala. Naffe twagala tulabe ku bantu nga bava Kenya nga bazze Mulago. Nga bwe bava wano kugenda mu Aga Khan e Kenya. Naffe twagala tulabe ku balwadde si mutima mubi. Twagala tulabe ku balwadde nga bava South Africa nga bajja wano bagenda e Mulago. Twagala tulabe ku balwadde nga banna Kenya bava Kenya bajja e Mulago babajjanjabe. Kye tutegeeza ng'ate kisoboka. Y'ensonga yaffe. N'olwekyo kino ekikangabwa ekya Honorable waffe Helen Nakimuli kitulaga ekintu kimu nti omubaka ali ku level eyo. Kubanga omuntu okubeera omubaka wa parliament kintu kinene. Bw'abanga asobola okufa simple surgery mu ddwaliro ennene kubanga eddwaliro nze serigendangamu eri Alexandria ne buli aligenzeemu agamba ddwaliro matiribona enfaanana yaakyo obukugu obulimu lwakuba nti dokita omuyeko yeeyogerwako Castro gwe boogerako. Castro naye dokita sinawuli agamba musi dokita yennyini omutendeke naye omuntu aba muntu kese zino zibeerawo. Twagala tumanye ani kuba olwo bibadde byogerwa bingi nga waliwo omukyala w'omukungu omu gwe bagamba nti ate yakulira abasawo mu ddwaliro eryo. Mukyala w'omukungu omu nga bagamba ate yakulira abasawo ne bino byonna byogerwa bwogerwa of course oba tobikakasa. N'olwekyo kyetwagala audit kikolebwe eddwaliro naddala amalwaliro ago amanene gagobererwa g'abaani gaba business people kwawuli okuba nti ba business people bayingidde amalwaliro nga yajja kuteeka mu ddwaliro ateekemu buli ekyuma ekyakabi naye nga yeekolera byayagala baga supervisinga ani aga supervisinga balina rekodi zaago ze bagoberera kubanga emulago wokirikiriya buli musawo yenna emulago omukugu gyali emulago abadokita gye bali ekivaawo ddagala liyinza okubulayo naye ebyuma weebiri eyinza okuba ebimalayo biyinza okuba butabeerewo n'ebyuma gyebiri n'ekibulamu be basawo okubasasula obulungi okuba nti tebalina buzibu kuba babeekalakasa bwekalakasa buli kaseera n'ekirala eddagala ne badokita tubalina ate abakugu ne facilities weeziri ezimu bwe ndowooza. Naw ekibulamu kwe kusasula obulungi abasawo n'eki n'eddagala
n'okwongeramu abasawo ne babeera bangi. Waliwo wamu bwogamba kati nti bwogenda mu Cancer Institute nti olumu ebyuma ebimu tebiriiyo waliwo ebyafa tebinaba kutereezebwa ebifaananako bwe bityo. Ebyo birina okutereezebwa neŋŋamba generally. Generally. Of course mubaamu ebibulamu bamu gaps ezirina okutereezebwa. Nikye ŋŋamba nti balina okulitereeza ddala libeere waggulu nnyo kuba referral hospital tibwogenda e Mulago bw'oba olemereddwa Mulago kiba kitegeeza olina option bbiri. Bw'oba teweesobola kufa kikitegeeza bw'oba weesobola genda e India genda e Nairobi genda South Africa kikitegeeza. Nolwekyo eddwaliro nga ye last resort mu Uganda kiba kitegeeza lirina okubeeramu buli ekyetaagisa kuba lye lisembayo. Yes, bw'olemererwa e Mulago ng'ogenda ku Wangato kikitegeeza oba ojuliridde bweru bw'otosobola bweru ekiddirira oba okimanyi. Kati eddwaliro lye lyalibadde ku level eyo bweto naye n'ekirala twalibadde ffenna ng'ebiseera biri byalibadde bagamba nti ffenna twalibadde tusobola okugenda e Mulago era n'ofunayo obujjanjabi bwonna bwolina okubala ki ng'ofuna. Kati naye bwe kituuka ku level nga abantu aba bulijjo togenda kusobola kugenda mu ddwaliro lya gavumenti gwena genda mu lya bwannannyini kiba kitegeeza obuzibu kujjidde. Kati ku nsonga eno maliza nga ŋŋamba nti balina okunoonyereza ki kyennyini ekyamuse kyavudde ku ki era bakitegeeza abantu era kigonjoolwe nti olala tuleme kuddamu kufiirwa munnayuganda yenna. Manya bannayuganda ffenna twenkanankana mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'amateeka ffenna bannayuganda tukola ki kati bwebeera ate omuntu omunene ng'oyo memba wa parliament Mulamba nga Nakimuli abadde ateesiza eggwanga abadde avuddemu nga omu ku bakyala kati be balaba n'afa mu ngeri etategeerekeka kiba kya nnaku nnyo. Nafuna omukisa ne ŋŋendako ku medical store eya Uganda empya gye baggula emagako kaawo eri awo Kajjansi. Natuukawo era omukulu namusisinkana Moses Kamabaale CEO oba managing director. So ne tugenda nanambuza nendaba nga buli kimu kyonna kyakolebwa matiri bonna nnungi nnyo era yategeeza nti buli ddagala lyonna liyinza okulowooza ko erijjanjaba endwadde mu medical store omwo mweriri ate mu bungi ddala era n'ategeeza nti eddagala bali supplyinga amalwaliro ga gavumenti gonna mu Uganda ate mu budde nga buteekeddwa okutuukayo era balina ne app eraga nti emmoluka okuva lwesimbudde okuva ku medical store wali egenda bagiraba bo paka lwetuuka ku ddwaliro ne bajjamu eddagala n'esimbula nedda yonna weebereza oba Masaka oba Kotidde oba Lida oba wa naye nga gamba nti buli ddwaliro nerya gavumenti lifuna eddagala mu bujjuvu nga bateekeddwa okulifuna kebeere Mulago nti eddagala lituukayo mu bujjuvu. Kati ng'ekibuuzo kye mubuuza ti naye ate abantu nga bagenda mu malwaliro eyo eddagala tiribeerayo naye n'agamba simanyi naye ng'eddagala Kamabale yennyini naye ng'eddagala tuliteekayo era tulibawa mu bujjuvu naye nga naye agamba nti eddagala nange simanyi gye libulira. Kati ani avunaanyizibwa ku kukuuma eddagala mu malwaliro ga gavumenti? Ekibuuzo bwe kiri awo. Anti kakati okusinziira gwayogera naye ogamba eddagala balijja medical stores ne balitwala ne balitrackinga n'okulitrackinga ekitegeeza nti lituuka ku ddwaliro tibapa lituuse e Mulago. Kati bwe lituuka e Mulago awo wonna bwelaba Mulago oyo yenna kati tuli Musaga tugenda mubuuza ekibuuzo nti naye pharmacy zeetoolodde Mulago awo zo eddagala balijjawa? Pharmacy zeetoolodde awo eddagala balijjawa? Ezeetoolodde awo wonna bwe tumala okumanya balijjawa eri eddagala ne tulyoka tumanya nze omuntu wa bulijjo manya ntya nti gye riri ne bagaanidde gaanire gavumenti enyambyeko etya okumanya kubanga ffe Mulumbe bwe tutuuka Mulumbe nga tuze kikeereze ne tutuuka bavudde e Kampala Nakirijja n'agamba nti n'ennyama eweddewo ffe tulina enkola yaffe awo funafunyisenga nakakande n'agikwekula gye badde bagikwese ne beewemula n'enjala ennyama ne mugirya
nefe tulina enkola yaffe ezuula ennyama ku lumbe nti badde bagikwese oba ennyama badde bagikwese kati fe kyetwagala okumanya bwe liba lituukayo ng'era naye agamba simanyi tusaze magezi ki okumanya libulira luddawa ekirala eddagala mu Uganda tulabye emirundi giwerako nga balyokya ensonga lwaki bagyokya nga bagamba nti eddagala lino twalireeta ne tebaalikima yemu ku nsonga neriyitako ekyokubiri twaleeta lingi eryakasikonda n'empagama n'akabengo n'entunuka kati ate bannayuganda tebalyeyambisizza taani 240 tulyokezza naye ate eri omusujja lyo lyatugwako dda mu January wadde mulimu gwa mwenda teryo lyatugwako dda kati ne twebuuza gwe bwoba osaba eddagala liriwa lyosaba nga lingi lya kabengo oba lya malaria oba lya typhoid akabengo kakati njira mukama wange babuyita akatoka woma yatugamba nga tuyigiriza okuwandiika amawulire ng'agamba nti wana abantu basinga kwagala mupiira football express villa viper bye basinga okwagala naye gwe yinza okugamba nti goofu oyo goofu tebamuwandika mubukedde bamuwandika mu monitor na new vision and observer kuba teri muwagizi kati kambuuze gwe yine gwe omanyi obi oba ogi ng'amanyi okuzanya goofu teriyo n'omu sina gwe nali ndabye olina gwe omanyi ku kyalo gye wakulira oba gy'obeera kati nti omusajja waawali neighbor azanya goofu oba cricket oba rugby wadde basketball wakiriko bayitako nobayitako ku YMCA nga bazanyi nogamba nti abo ba basketball anti kakati naye nabadde n'abantu abayita abalakizale ababugumiziddwako naye sifunagamu gwe mmanyi nti oyo azanya goofu kati kiri bwe kiti lugezigezi nti nze nakola sports okumala emyaka 17 ndinavaawo goofu simumanyi rugby simumanyi cricket simumanyi kubanga nze bakyali bange bonna tekwali n'omu abimanyi nga bonna bamanyi football kati mbambiweerezaani twogera ku ddagala lye bookya okumanya kati katukauma n'atugamba nti bw'obeeranga n'embaga nga muli mu meeting nebayo ekisajja ekireeta ebirowoozo eby'ekisiro mbuno gwolowooza abantu baagala ennyama tebagala facts baagala bijanjaalo na binyeebwa okifulumyanga bufulumya lukiiko teri mukolo gwe bataagalako nnyama na muceere teguliiyo tewali mukolo na gumu bannansi oba abantu ba bulijjo gwe bataagalako nnyama na muceere oli agumbulye nti eriyo omukolo nga tebaagalako nnyama na muceere na soda ne bw'osanga obukazi obw'obugalubindi n'obusajja obw'obugalubindi nga butandika okunyinyula abantu bakyayagala bisiike abantu baagala soda baagala water na juice ate juice ng'agamba toteekamu sukaali onywe ku bijuice byonna nga tebiwooma point eriemu nti olwo lugezigezi lwennyini oluwedde emirimu ola kasajja ne katunulirako awo twali kumukolera nenzija nga mbaza omanyize bwebanga mbaza layini y'emmere mpaakinga bulungi essuwaani yange ate neevaawo nga eri balance tebulungi woolwa ebidiishi byempitako anti nze bwe ntuulira bwe nti ow'amatooke nti nvaako owakawungo yo mutunulira ne feesi nkambwe nene muyitako enenteekako akakoloni awo n'akamonde kati eri emmanju eri maaso ebayo ebika by'ennyama eby'enjawulo ogenda oteekako kamukamu kifi ky'enkoko tukwatagana wano kawunga lumonde awo sitondabawo kuba byembeerako buli kaseera kati byenvaako kati ate ontwala oti eyo naye katoka yatugamba nti oli bwakubuzaabuza n'agamba nti teekako balugu nga mungi abantu ennaku zino baagala balugu aba ayagala kuttira mukolo aba ayagala kuttira mukolo totawaana
kati kiche tuwogera konti eddagala ninaye musajja wange yanyumiza nangamba nti bagagabane bamukolera omukolo naye kale ndoza ebiseera byatanaba kusituka bulungi naye nga mukwano nnyo gw'abagagga abo ab'amaanyi nno kati beeyamanga oli n'agamba nti nkuwadde kweteza bbiya 5 era sente n'azibalawo kaca ne bazimukwasa nze bannange njagala kugula kweteza soda 7 ne bazibala kaca enkoko 3,000 nze nziguze kaca kati bamuwanga bamusende bazimukwasa nasuka yokubako yinfufu nga n'omukote gunnatuuka agulako emmoroka weeyiye nagulako ey'omukazi awo nagendako ebweru nabako ebyasuubula awo kati omukolo gugenda okutuuka yagula ebintu ng'ebintu tebimala ate abantu bajja bangi ku mukolo naye nga byaguze tebimala ate nga zisente yazikola ki yazirya naye nga abagagga bagenda bamugamba enkoko wagula mmeka tinagula enkoko bweziti olimba omwana atugambye eri mu kiyungu nti wagula bweziti twaswadde dda otuswaziza okitegere nga sente yazikubakubadde enjawulo yazigulagulamu ebibi byo teri twamuyina omusajja kazibwe n'akulabye kazibwe yakola ekyafaayo nti bamusonderanga oyo bamusondera ne tutuulawo awo enankulabye embaga yali yakabye enankulabye awo waliwo ekifo bakiyita Lady of Fatima nga tukiyita Parish Hall embaga yali y'amaanyi basonda kazibwe baali bamwagala nnyo ne basonda ku ddakiika esembayo nga ne mungi w'omuntu bw'ati kazibwe yaleeta abakurete bazaali 8 eza soda bbiya teyaleetayo n'emu n'ekidomola kya walagi abantu kabeekyange n'abamala amabiba akwata akazindalo n'akibamalako anti kazibwe yajja n'emmotoka wali 3 ez'amabaati n'amadinisa n'agamba bannange saasobodde ninaguzeemu amabaati n'amadinisa ennyumba ebadde tennaba kuggwa teri yamuddamu kumunyaga yagabalaga amabaati n'amadinisa kumbaga kwennyini ku bintu ebitaweze n'abaga nti ebitaweze byaguze amabaati n'amadinisa bibyo ate naba mutuufu abantu bonna basirika busirisi ne bamuvaako kati point eriemu nti olina okwemanya naye lwaki mwami Tegusuulwa lwaki abantu bangwirwa nnyo okusonda ssente mu byessanyu naye ate mu kale ne mu kuyamba omuntu katonda abasaawa zino nyinza okuba nga neetaaga kuba sinnazimba nyinza okuba nga neetaaga okuzimba ennyumba naye kizibu nnyo okutuuza abantu obagambe nti bannange bajeti yange yiino nja kuzimba ennyumba ya miliyoni 5 bajeti yange yiino era ne meeting esooka abananyambako egenda kutula mu gardens mujje tosa kulabayo n'omu ensonga ziri 2 naye kumbaga okola meeting eyo sikatwabadde mu meeting wano mukwano gaffe agenda kuwasa mbaga ne meeting yajjudde bwe twageza okuvaawo nga emiliyoni 13 mu cash nga ziguddewo nga eziri mu beeyamye nga ziri miliyoni 3 ate nabala bakyeyama ate nga zigenda kuvaayo lwaki abantu bagala nnyo mu bintu simanyi kino ekyo kintabula obwongo kati kambuze nje kidde bongeriza mirundi 2 emyaka nga 2 emabega olina boyambyeyoko nga bantu banno mikwano gyo olina boyambyeyoko okay mu myaka gye gimu oyambye bamasikini bameka bamasikini banabo ku kkubo oyinza okuba muyitaka awo banaga nti bandi mulwadde oba omwanange mulwadde sina buyambi n'omuwayo 5 n'omuwayo 1,000 n'omuwayo 2 ntira okubasanga abo nabali bewayamba mukwano gwe bawanga 1,000 akisinziira kubombya ni yeetaago nnyo obuyambi bali bikwano gyo nabano bamasikini boyitako kwa basinga banoonya kinusu n'akimuwa omuntu yetondebwa nga tayagala kuyamba kwesembereza muntu gw'atalinamu ssuubi nkya era oyo bamuyamba ku nkola ya ssuubi nti agenda babeererawo era mu meeting mbe mwabaddemu 100 oyo bamuyambye nnyo gezaako gwe batasuubira nti enkyo n'oyamba nawe ogiteekeyo embaga bagenda kwogera ebigambo gye bategeera gwe batasuubira awo tutomerera ono gwe balinamu essuubi bajja bayitirivu ne obbi nga bwe yali mu ssomero emyaka 10 tebaali mu ssomero lyerimu naye ng'oli agamba baasomako bonna oli Kampala naye ngono yavaayo emyaka 10 nono n'ayingira obbi ajja singa olwaleero haamu agamba nti mujje nsonda mbaga
kyesubira nti ayinza okikola n'atamumanyika gye n'asonda kubanga yeegula mu butonde abaddugavu tuliwo okwegula. Waliwo omu mu WhatsApp group yennyini ey'omukolo yaweereza voice note n'agamba nsonyiwa nnyo munnange sasobola kujja mu meeting yo ey'omukolo eyasooka kuba yasooka n'agamba naye byewanyamba sibyerabiranga naye waliwo ebintu ala bitandi bulungi naye nga nakutera emitwalo 10 ku ssimu yo byewanyamba sibyerabiranga. Kyekyo wano bwemba muli mu group gabogamye nga mulinga 10 mubeeramu oli nga bwagamba nti ye waliwo ekyamutuuseeko ekitonotono buli omu asitukiramu olw'enneeyisa ye gyabadde yeeyisaamu naye kusingira ddala si nneeyisaaye nti abadde alina bayamba naye era si kyekikulu niyo okuba nti bamumanyi nti bamulinamu essuubi nti bwenfuna ekizibu kyonna nyinza okuddukirayo oyo buli omu waakiri atunda enkoko awaka azireete naye ng'oyagala okumanya tulaba nti basonze wabeerewo omu atategeerekeka gwe batalinamu ssuubi tebagenda kujjawo dda ababiri yagambe nange embaga yange nga bwe tumaliriza eri nange yange yino kadi gundi zefulumye budget abantu baatutamu otandika otya embaga nga toyinaawo ogoloza bakusondere mukazi wo mukazi si waffe byonna babyogera alooza bwe twakolera oli naye buli omu tunaamukolera tunagenda tumukolera be bantu be bantu. Ekyokubiri abantu baba neefutwa mu butonde manyanja tubeera n'abantu abatusinga nga tubeegomba naye nga tetumanyi nti betwegomba ate bo be batwegomba. Kiki entegeeza mayanja oyinza okulaba omusajja avuga Benz oba BMW emmotoka eyakabi nga yambadde essuuti naye nga omwegomba ogamba maama singa ndinga oyo naye nga naye obwongo bumugamba nange singa nyina akayumba nga kamayanja kubanga ye kyayagala ayagala kuzimba nnyumba yakabi tagirina. Omuntu ayinza okugjewo ng'olina ekintu gwe kyolabanga ekitono naye ng'ono gw'olabanga ow'amaanyi ng'akyegombye kati n'azimba omutima ate taakugambye kubanga ye yeetwalira waggulu ate naawe tokimanyi. Mayanja abantu balina ebituli naye nga wano olabanga ajjudde ebituli ebyo bibaleetera okutuwalana wadde ffe tuli ba wansi. Waliwo ekintu kyenjagala okukubuulira. Waliwo omusajja nemboozi bannange atereesa ekizibu waliwo mukwano gwange omusajja ali musajja wange nnyo nno nga mukubira essimu agikwatirawo nga tunyumya nga ne bwe mba mumusanze kuba nsingako nga ne bwe mba mumusanze ayi Geoffrey ogamba otya nga kizibu nnyo okunta nga tampadde wakiri emitwalo egi 5 nga mukubira essimu agikwata mangu ne tunyumya ne tulala ne tukola ki nga muntu wange nnyo. Kati bwe nafuna emipiira ena ani y'omukwabo be nayita kati muganda wange nayikutte bwenti nenjira bwenti ti weebale nnyo weri n'amafuta nampayo n'amafuta naye okuva olwo ani simu olwo zazikwata takyakwata simu ne bw'omusanga ayita eri bw'ati kati neebuuza buzibu ki ali nga tewali buzibu bwonna nti oba nali munyiziza oba tewali neebuuza kiki si yoyo yeka n'abala bangi lwakuba bo tobamanyi mayanja abantu banyiiga ng'ovudde we badde bakuyambira allah omuntu anyiiga nga tokyamusaba anyiigira ddala abantu bakusanyukira bakwagaliza boogera bulungi ne babayina we baagala okome bw'otandika okulinnya n'osukkawo ofuuka kompitita n'engeri gy'akuyisaamu ndala afuna ekyekango ne mayanja omwana omuto gwe mbadde ngaya kati ebyo kati omuntu n'atandika okuba obufaananyi obwongo ne bumugamba aguze emmotoka waagulidde emmotoka alabika yazimba dda alabika alina n'ettaka waagulidde emmotoka alaba na kino kati gw'olaba akamotoka ko mayanja kamotoka ka kivubuka gemazima naye oyinza okulaba oli nga alina emmotoka ya miliyoni 3 naye nga gwe akamotoka okaguze gwe kati mu bwongo ogamba nti talina kuwala nakulira bobi kubanga avuga emmotoka ya miliyoni 4 naye gwe kyotamanya nti gwe akimanyi gwe akako wakamalayo tebakubanja naye yasasulako kitundu kubina yasasulako 5 jo yabadduse budduse nga baagala katwa
abasajja bamuli bibagala kutwala mmotoka kati gwe omwegomba olwokuba emmotoka ye y'amaanyi naye teyeegomba gwe kubanga gwe yiyo eye si ye kakyova abantu olina obbeegendereza bantu bajjudde ebituli nga bw'obalaba bwe beesumalika si bwe bali era kyova olaba babeera ne fitina gye tuli ekirala omuntu anyiiga nga ye abadde ne ssente nnyingi naye talina kyakozeewo n'anyiigira gwe alina akatono nga tolina kyewakolawo kubanga baba bimugamba n'agamba nti mwana ono obusente talina musinga sente mutuufu ng'azikusinga naye ye talina kyakozeewo kyalaga kati ate gwe olina kyolaga ekyo nakyo kimunyiriza ddala kimusiikuula emmeeme era badde bakuyamba kasita otaliko okutiira tebakyazeemu kuyamba bakuviirako ddala kati linda siragula mwabo ayinza obutaba obwo ne mwabo oba oyo erimu akasimu ojja kawulira mwami Mayanja mbadde nsaba mpayo miliyoni 10 njaze kuddiza era omugambe tozirina kubaira tozirina kati awo olyoka olaba obuzibu nze namuyambako oyo mirundi mingi namugulira n'amafuta ye yali annyambye eki Mayanja abantu bafuukuuka abantu bafuukuuka ne bw'abanga afuukuuse osirikanga busirise kubanga abantu Mukama atuyambye mu ngeri nnyingi ne zireetera abantu okuwulira obulala ne bwe wali oyita ababo niyo ogumanga bwogumye kubanga amaanyi ga Mukama yakuwadde kati kitegeeza era ajja kukuuma naye abantu batabuka buli lw'olinnya bw'oti naye kaba nno katono abantu batabuka Mayanja abantu abasinga amaanyi bagamalira mu kwewaana na kweraga na kulowoozesa bantu kwekuumira mu kiti kyataliimu kati kyova olaba emisumaali giba buli kaseera amafumu gaba gamukuba ku mutima kubanga kyabaalaga namwe kyemumanyi kiba kirala ate ye ng'ali kirala kakitegeeza abala bonna anyiiga bunyiizi kubanga bano abala babafuna bituufu nga byabwe kati waliwo omuntu gw'oyinza okugira nga obeera naye naye mu kunyumyanyumya ogenda okuwulira ate kati mwe maama Mukama mwe yabaggulirawo maama ate kati mwe Mukama mwe Mukama mwe yabaggulirawo mwembeera era beterera ate mukyasabirwa nga si enjogera eno ng'owulira enjogera because oyawula enjogera y'olwali n'enjogera y'omuntu nga ayogeza embeera endala kati ng'omuntu bw'omunaabe agamba diisha maama ate mwe mukyasabirwa amasaati mwambala mapya ate gamba abantu bwe batyo ate aba mutuufu nti Mukama bw'akuwa olina okwekakkanya bw'otekkakanya oba mu buzibu bw'oseka banyiiga Mukama ng'akusitudde oba n'ebintu bibiri kimu na kitundu ekisooka kwekakkanya singa Mukama akusitula eddaala oba n'ebintu kimu na kitundu ekisooka kwekakkanya kyekyo kitundu nga weegendereza buli omu kuba buli entondo ziba zifuuse entondo bw'oseka oli anyiiga bw'omulinnyako nga togenderedde bw'onyumya emboozi za Seno bw'onyumya ku baavu ne bw'onyumya ku bagagga buli kimu kibanyiiza kasita Mukama akusitula buli kintu kibanyiiza badde mu kusanyuka ng'ogudde ekyo kyekitundu ne guli omukisa ogumu si mu bubi weetaaga baviira muba temukyasobola kukwatagana amazima ojjangako n'obalabako ne mukwatagana naye amazima kubaviira si mutima mubi naye n'ow'oku lusegere n'ow'oluganda afuukuuka n'ow'oku lusegere n'afuukuuka ekyali badde ekikulu si mutima mubi kubawulizanga lw'osobodde n'ojja okwatagana nabo naye amazima gali nti oba owedde tebaliddamu kutereera baba baagala okole byotasobola kukola nebyotasobola kukola baba batandise okwesonsa gw'otuma balansi tayagala kuzza mbuyi namwe mukyasaba balansi bannange nga tugimalirizawo buli kyogula kyonna oguze katishat ko kakado kalungi mubagimusedde bagimusedde tamanyi kulamuza amala gagula kuba sente ayina buli decision yonna gy'okola ya kisiro abakubanga ye yazirina yalibadda kati yalibadde akola ebituufu batandika okuwakanya buli kyokola buli kyokola baba kiwakanya bw'olye nab'emmere mbu omulaba yeekoza era yagala tumuyita omunaku
botalya nabo mama atalya ne bamasikidi wale omusajja bamwita Dani Mogula yakuba oluyimba lwati abagaga be babintumye oluteekangako n'oluwuliza oluyimba lwa ddala omanyi mwami si mububi mwami Mayanja nate tulina kunyigiriza nnyo bagaga bada ffe kyetwegomba ogenda kati ate ffe tulifuuka nabo abantu era batunyigiriza teweegattanga na muntu anyigiriza bagaga kuba nawe ekyogenda gaggawala bonda gaggawala tega nawe bakuteekako embeera kola nnyo tonyigira mugagga kola nnyo nawe Mukama ajja kuwa omukisa ogugwo ne toteekawo mbeera omuntu agaggawala mu kika ekika kyonna nekimwesamba nga teyali badde akola kyabasitula obuntu bwagaggawala mu kika mumunoonye si yalina obbanoonya bwakugamba lindako ali mu meeting bwokonkona nomalawo eddakiika 2 oba ssaawa lindako twala eri olugezigezi n'olunkulu ndi mu mwagala omuntu Katonda gwe yasitula ate asigale ng'era akyali omuyoni niba ne bamwogerera nevayo kasenga kamwe ne kagamba mbo emikisa gyaffe gyonna yagitwala nekagenda kakukyayisa ekika kyonna gwe bali badde baddukira abayambi onagamba mbu ffe ne twasidana lwa mayanja mikisa gyaffe gyonna yagitwala ekika kyonna nekikuteekako tabo abaali badde onajjayo ekika byembeera ate n'ekirala muganda bwakuleeta mu bizinesi toleeta ate kamanyiiro muwe ekitiibwa bizinesi ye siiyo tosuula bizinesi olwakamanyiiro koogira ebyabaabo oba mutowo bijja kubeerawo nga muzeeya waka oluvannyuma nero bizinesi kati abantu kye batamanyi naye omuntu Mukama bwamuyamba n'amusitula abantu batabuka Arsenal wetogerera essaawa zino eri mu kyakubiri Man City nga tumaliriza Man City ekulembedde ekimeeza Arsenal eri mu kyakubiri Man U eri mu kyokusatu kati point eri emu era ebitala byonna biraga nti Arsenal baligitwalako English Premier League Arsenal agenda kutwala ekikopo Arsenal agenda kutwala ekikopo Arsenal bwaba okutwala ekikopo ayina kubanga awangula mipiira gye amateeka ga Premier waliwo nalabye nga bataputa gali bwe kati bwenkanya point bonna beekanya point bonna beekanya bazi balina 7-3 bonna balina point zezemu etteeka ligamba nti kati bogenda ku goal difference zooteebye batoleko ze bakuteebye bw'okikola ekyo bonna balina goal difference yemu Arsenal ne Man U bazenkanya manya Arsenal ne Man City bazenkanya kakiba kitegeeza ogenda ku goals 4 goals zooteebye goals 4 Man City asinga Arsenal ate kuba musinga goal 3 kati yensonga katugenda kubala emipiira egyo 5 eja Man City eja Arsenal ne Man U Arsenal ne Man City now ebula point 15 kikopo kigabwe tugenda kubala mupiira ku mupiira Arsenal alabika asoka Newcastle soko okeberawo Arsenal alabika gusoka mu Newcastle bino tetwagala bantu batabule bino bintu byangu nnyo bino bintu tubibaddemu tubibaddemu ebbanga lyonna kati kyetwagala twagala ebintu bitegeerekeke naye nga ssebo ekiriwo essaawa zino Arsenal eri ku bunkenke obuyitirivu ennyo anatali ku bunkenke obutagambika anatali ku bunkenke Man City kulwaki teri ku bunkenke kulwaki tali ku bunkenke nti asuubira okugoba emipiira gye gyonna ate ebya Arsenal bitagala nnyo ku ssaawa esembayo ekyo bakikwata bukwasi kikwate kukiteeka ku Arsenal etagala etya Arsenal atwala ekikopo kinjagala ntegeerekeke Arsenal atwala ekikopo bamusinga goals 3 kati tugende wano kasooke nkoneko nze nkubuulya ekigendo genda maaso kusiku weekend eno weekend eno tunoonyamu Arsenal na Man City bokka sibe tunoonyamu Arsenal ku ssaawa emu n'ekitundu ku Saturday azanya Newcastle agenda mukwata agenda guwangula agenda guwangula kati bamala kuzanya Newcastle omukulu ali ludda wa yekweseewa oli omukulu simeta agenda kuzema Man City ayo yekweseewa Man City azanya ku Monday bwekiri Arsenal the Gunners where are you Arsenal ku Gunners azanya lwa mukaaga lwe lwencha ku ssaawa emu kitundu agukube Man City gamubugume Man City gamubugume Man City gamubugume ku lw'omukaaga Arsenal akuba Newcastle ncha emu kitundu Man City gakole ki gamubugume kati ku Monday
Man City linda ku Man City tuyo Sunderland azanya Nottingham Forest, Fulham, Aston Villa, West Ham, Everton, Liverpool, Crystal Palace, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Newcastle. Ku Monday Man U azanya ku Monday. Ku Lwokutaano Man U azanya ni Monday. Monday Man U azanya Brentford. Kati Leeds azanyawo balwakutaano ku Lwamukaaga. Newcastle ezanya Man City ezanya luli. Ezanya Everton. Gwegenda kuzanya ku Monday. Ku Monday etali ene na yedi dako. Kwando zainawo mpira gwa FA ndoza zainawo mpira gwa FA. Kati yawo eringa nya. Kati Arsenal nchada yo ku table. Ade ku table. Nchada ku table. Arsenal ade ku table. Oli mukakafu. Ndi mukakafu nnyo kati bano balinawo mupira aba Man City ne Southampton encha kati amawulire amalungi agaliwo galiwa Arsenal de ku table encha ate wiki yo najimala kali ku table kasagala bigambo bingi Arsenal encha ku Saturday Arsenal ngamukasera bikutuka mukasera kanu ngabyasiba babikutuka ate bitukukura bikunze kugambye encha sawe mwagenda ku table badengeza ko amali wiki namba nga jali waggulu anywedde akajjadde badengeza ko kubira omubebbezi wa 22 bet nalabika ali busy ndaba takwata wano Arsenal enchagenda ku table kaziremo mugezeko nesimanyi mukubidde emirundi ebiri nga takwata omubebbezi nga njagala atubuulire akubanga twali wana era n'atubuulira nakugamba nti Arsenal ye mukube onoga nti Arsenal agenda kugoba wagamba draw kakana nga Arsenal Man City amutuuzizaako mukubide musajja wa 22 bet zisogera bingi Arsenal enchali ku table abajja kubabuza empira ena ate emalayo nga Man City ebuza ye 5 jayo nefe chitu fast ni ku table kumala wiki namba nenga ochasitikinze nde chikopa chitwala Arsenal twali chikopa toyanziza na Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukali oli nabera ne sukali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukali ya controlling bwa mangu tulina sabuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe nabayinako kenkovu abantu boberanga mweru kigenderere nnyo boberanga oli mweru osobola okubeera nti nokosiza kano bobeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abalina pressure abalina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisi
Namusinsa oba ebule n'obuuza aba boda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.